Ulira ongambe omukazi yakola atya? Mwana gwe omukazi nafunako omukazi nga yazalibwa n'ekyennyanja naye ng'atambula nakyo mu baketi oluusi nga yazalibwa n'ekyennyanja toseka jati ekyennyanja atambula nakyo nze nga ngamba nti ekyennyanja kya Kennedy kumbe ekyennyanja kyennyini kye bayita Kennedy. Yajati atosese anaye kino kyentuuseeko olwaleero kika naye tewali buzibu nze wendi okuwuliriza munange swaba ebintu kawo oyina engeri gy'owulira wawunyanga ekiraalo wawunyanga ewuki ate tolaba nti naye ng'omuwala oli abeera ne bw'atatambula nakyennyanja atambula n'engo nenze nali njiyita pusi nga nze ndowooza ka puusi kumbe engo ate muganda we yebabawo ajati tonnalaba bintu ebintu biri mu nsi muno ebyewuunyisa. Nze oli omuwala maama we yaŋŋambanga nti muko maama we yali akimanya omukwana n'omuwala mumulage n'ekyennyanja akirabe we kyabeeranga lwakuba kyafa bambi neera bakiziikanga muntu kyafa kyamalawo emyaka 10 ajati osese kyamalawo emyaka 10 nekifa ekyennyanja like seriously ekyennyanja kyennyini kati gwe soko bulire gwe kyali ekyennyanja kyenkanawa nga kinene ng'empuuta ey'emitwalo 5 oba engege ey'emitwalo 5 ng'esingako awo kibaati ziri ze baayitanga zikibaati anungi eyina skin anaye swahaba osobotabula omuntu obwongo eno mumulowooza nniipa sirimu engege kibaati ogimanyi nga kiriwa mu pipa naye nga bakola epipa nga ngazi bweti ng'eringa ka swimming pool ndabe ddala Kennedy oba mmanyi n'empita nasanga waggale nga bataddeko okufulu naye nga kuliko akadirisa Kennedy wajjira we nayita Kennedy n'akubirawo amazzi n'ajja akadirisa n'ayingiza ne mugaa Kennedy nze nzize kati ng'ate bakuggalidde n'addamu naye efukula n'addayo wansi nentunula nenga kati kyenva neetooloola emmanju wendi nensanga omuwala ava kusala ndagala nagamba ndesensi byewo ebisumuluzo nze abiyina kanzigulire Kennedy akubuuzeeko Kennedy ngambuuza kati ng'olwakubuuza atya ng'akola bw'ati ekyensuti ajjayo omumwa waati n'addayo mazzi n'ajjayo omumwa n'addayo mazzi naye nali njagala kubuuza ddala Kennedy ayogera oba tayogera naye nga gwajjayo omumwa bw'ati abanga ssa bw'ati naye nga nga wolaba embwa wenyenyenye nga bwenyenye omukira bweti mwana gwe Kennedy nga mulungi ekyennyanja wali olabyeko ekyennyanja ekirungi oyinza okuba togendangako ku mazzi mwe mulaba bino ebyennyanja ebito njagala olunaku lumu mukama akuyamba ofune omukisa olabe ku kyennyanja ekikulu ogenda kumanya nti ekyenkananga omuntu nga ngege ng'eyina omutwe gwayo bwe gatyo ogenda gulaba nga gulinga zaabu emasamasa weti nkugambye otunuulira ebigirigimba byennyini omusana ne gubyakako we guti nga bimasamasa nga golodi nga siliva era nze sikyalya byennyanja mbanga alya mukoddomi waawe otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo wooteri essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo woogetaaga tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro tutunda zi generator water pump eza buli kika okuli eza sola ez'amasannyalaze fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku bya
y'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza. Twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire, ekisa obunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko. Bino byonna nga bya buwangaazi. SMG Modern Plumbers tusangibwa mu Ndeeba okuliraana Shell ne Kalinda Road. Okumanya ebisingawo tutuukirire ku Noti 7 Noti 5 2 3 Noti 8 ne Noti 755 Noti 4 Noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers.com. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mu mboze twaliriza ekyeyo. Ono gwentudde naye ye Swahaba Munamasaka mumumanyi okubanyumiza embozi abantu mwazituuma za Nigeria. Naye nze wendi munayo okuwuliriza nze wendi okuwuliriza byonna byabeera atunyumiriza. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Banafa ba SMG Modern Plumbers bateekamu omusayikula nti shonji kwasaganya nga bakugamba nti balina ebyuma ebikozesebwa mu farming. Oba oli mulunzi oba oli mulimi, balina silage machines, balina ebyuma ebikola broken, ebikola emmere y'enkoko, ebisusa emmwanyi, ebisusa ebinyeebwa, ebisusa kasooli, balina buli kyuma kyonna. Kati emirimu gyagonda egy'obulimi n'egy'obulunzi. Tokyetaaga bantu bangi, tokyetaaga kozesa sente nnyingi nnyo, weetaaga byuma byokka bikuyambeko okubeera ng'okwasaganya emirimu. Banoonyeko ku namba zaabwe ez'essimu bajja kubeera babikutuusako bulambalamba. Mpozi ate nga bakola ne irrigation, bafukirira ennimiro. Gw'alina ennimiro yo ng'oyagala bagifukirira. Ennaku zino omusana mungi ate amazzi matini. Basembeza amazzi, basima enzizi, bakola amazzi ne bagatuusa mu kifo kyonna w'obeera ogagadde. Banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu bw'oba tosobodde kubafuna osobola okugendayo mu Ndeeba opposite TV Center n'obeera ng'obafuna bulambalamba. Ndine Swahaba olunaku olwaleero bannange ompya ku channel eno Koloti nikakagambako ka subscribe kubeera ng'otweyungako. Nsanyusa okukulaba. Nange okusanga. Sawumwe kutwaleeta. Sawumu nnungi, alhamdulillah. Mashallah olabika bulungi Swahaba. Ya Allah. Awo lwatuuka ng'ombuzeeko. Mwendi. Mwoli. Sawumu ebadde ekyanvuga saketi. Ate nno ayina engeri gy'ayogera mpola mpola naye nga ayogera mugumivu. Mu bukkakkamu mumanyi bagamba nti akwata empola akola ki? Atuuka wala. Atuuka wala. Oza mu ngero z'Abannamasaka. Kati mbulira ogambye omukazi yakola atya? Mwana gwe. Omukazi nafunako omukazi nga yazaalibwa n'ekyennyanja naye ng'atambula nakyo. Ng'atambula nakyo mu baketi oluusi. Nga yazaalibwa n'ekyennyanja toseka ajati. Ekyennyanja atambula nakyo nze nga ngamba nti ekyennyanja kya Kennedy. Kumbe ekyennyanja kyennyini kye bayita Kennedy. Yajati atoosese. Anaye kino kyentuuseeko olwaleero kika naye tewali buzibu. Nze wendi okuwuliriza. Munange. Swahaba ebintu bino byeyogera okakasa. Abantu bangambye nnyo mu inbox eyo nti bw'obeerayo omuntu awakana ajje mumutweke mu mmotoka muvuge mumutwaleyo n'omuwala mumulage n'ekyennyanja akirabe we kyabeeranga lwakuba kyafa bangi. Neera bakiziikanga muntu. Kyafa kyamalawo emyaka 10. Ajja tyosese kyamalawo emyaka 10 nekifa. Ekyennyanja? Like seriously? Ekyennyanja kyennyini. Kati gwe sooka obulire gwe noono omuwala mwemanyi mutya? Twali ku ssomero. Kati ffe ekyalo kyaffe ng'oba oyita ebugomola ng'ekyabo kiri ng'ogenda kabula soke sayidi eyo. Tusala akaala n'oyita mu mwala n'ogenda naye ng'ewaabwe era watiisaamu. Watiisaamu otegeeza ki? Babeera wala nnyo nga si ba bulijjo kye nnyinza okukugamba. Kubeera ne famire nga si ya bulijjo waabwe otuukawo era n'omanya nti wano si wa bulijjo. Empunya ekyuka. Empunya? Ey'ekyalo n'owulira nga ekyalo kyo kirina engeri gye kiwunya. Kyogera totuukangako ku kyalo ekimu nga kiwunya obulala. Natuukako just mu Abu Dhabi ng'ensi omusana gusaanuusa ebintu. Kati ne wali bw'otuukawo oyina engeri gy'owulira. Wawunyanga ekiraalo, wawunyanga ewuki ate tolaba nti. Naye ng'omuwala oli abeera ne bw'atatambula na kyennyanja atambula n'engo. Nenze nali njiyita pusi nga nze ndowooza ka pusi. Kumbe engo ate muganda we ye baabawo.
ajja titonnalaba bintu biri mu nsi muno ebyewuunyisa. Nze oli omuwala maama we yaŋŋambanga nti muko maama we yali akimanya omukwana yandabanga bulabi naye nampita muko bano bamaama abateekawo mukyalo njukira kati mu kyalo bwe baalimanga ebinyeebwa kafamire bwe zirima bano ne bamanya nti bano baalimye ne bakungula baweerezaako bano bye banaalya bo nga bamanyi oba baalima ebyabwe tebinakula bakuweereza nti tugeze nti ono maama zaamu oli maama Yahaya bw'aba yabaza ng'aweerezaako maama zaamu endebe kakitegeeza nti bw'oba tewalima bakuwa endebe eyo okusobola okuddamu okusiga bwe baba osiga olyako n'osigazaawo ensigo ne bw'oba tewalima oddamu n'olima kati oba olaba ogirya yonna baga nti oyo ngalo buki era baga nti abo tebalima balya nnimire. Kati tumanyagana tutya n'omuwala ono lwali olwo nga nva e Kampala maama wange antutte mu kyalo bwe natuuka mu kyalo abantu b'oku kyalo ne bannyaniriza naye nze nga simanyi kukyaba nku jjukira ng'omwana w'ekibuga okukyaba enku kwe kulonda enku ogenda mu kyalo n'olonda amatabi n'ojjayo n'otema oluusi enkuba ebasanzeeyo ne muzireeta awaka kati twalinga tuwuga mu bidiba webale nnyo ebidiba by'omukyalo nange nagwako mu kidiba nze nali nfiiridde mu kidiba naye maama yankuba emigo katonanzi oli maama ng'obuugi bukwokya nasooka kkuba nga tennakutwala mu ddwaliro munnange nga tubeera mu bidiba kati nga omanyi mu kyalo nze ndi mupya ndi w'e Kampala nabaŋŋamba nti omanyi munnange nti tugenda okuwuga ne bwe tumala okuwuga tulyoke tukyabe enku kati nze ne ŋŋamba saabanafu waabwe endaku zikyaba ntya kyenakolanga nga nkola ki nze nsooka kukyaba nku nendyoka nkola ki nendyoka mpuga kubanga bwe namalanga okuwuga amaanyi ganzigwangamu nga sisobola kukyaba ate enku nga nkooye kati nze nga nsooka zikyaba nenziteeka wabbali wali ew'ekidiba nenzisiba n'ekyayi nenkinyweza eri emabega obutazibba kati bw'oba ozisitula kulaba munnange kati nali nkyaba enku ng'abaana bagenze kuwuga abalala kati nga nze mbangirawe nti ndi mukasaka nkyaba enku nga mpulira ekikulukute ekitambula mu kisaka kumbe ogenda okutunulawo nti nga mwana wa buwala mubuuza nnyabo mpeerezaako kwolwo oluku nga ŋŋamba luuluno nga mubuuze oli muntu nga ŋŋamba ndi muntu oyinza otya obuuza muntu muno oba oli muntu nga namulaba mu kisaka munda nga mukuttewo emuti ekisaka kyeki ekisaka giba emiti mingi nga gyekuttewo egiti emiti gigenda gyepangawo egiti naye kati ye nga ekisiko akibanga kiswa kati bwe kikola ekiswa kiri ne kimerako emiddo mingi oba wali omuwala yali mutono ng'ajaayo n'omunene ajaayo singa oba omanyi okuyingira munda ayinza okuba just yali used ku kyalo nga ye tatya naye gwe obuza otya muno amanyi natya kuba nze naliweeka notya ate n'ofunamu amaanyi agabuuza omuntu nti oba oli muntu natya naye namubuuza lwa nsonga nti nali mulabye nga muwala muto ng'ate munyoomesa amaaso omuntu atidde ofuna otya obudde seba abasajja omusajja aba musajja bw'ojyolabe ng'omusezi oba ayita ekiro tugeze ofumbiddwa omusezi n'ayita ekiro omusajja alaga obusajja afuluma ekiro maama oyo taba musajja kaba kasajjasajja naye omusajja ne bwaba mutini bw'ati nga musajja aggulawo n'alaga obusajja wakiri neyekwekera ebweru okitegedde kyebayita omusajja munnange ng'omuwala mulaba afubutuka mu kisaka namugamba mpeerezaako ku lukolo lwali lugudde wansi nagamba luno lwange nze nva oddutema nemugamba oyingiddeyo otya eyo naga yita wano eno ojje naye nga wagamba okuyita waliwo amaggwa gwe abaana bo mu kyalo nga yakwata bukwasi bwati amaggwa n'ayitawo naye nze gannema oyitawo
n'agakwata n'ayitamu ne mukwatirako sayidi n'afulumayo n'ajjayo enku nangamba nze nkyabye nnyingi kankuwe ku nkwawe twajja omukwano kati bukyenkeera bantwala okumpandiisa ku ssomero ng'ate ku ssomero gyagenda osomera gye ngenda okusomera gyasomera gye bantutte era bwe nasooka oyisayisa amaaso bwe nti ku paleedi nga nze ndi mupya gwe natuusizaako amaaso ninga kana akawala nkamanyi kasomero eno naye nga mukazi wattu alina mu bigere nga bwomanyi ebyomukyalo nze ndi mu ngatto boosi ow'e Kampala ndi mu ngatto naye ekyasinga okuntabula nga essomero tutuula wansi ku biwempe baluuka obuwempe oba wali obulabyeko bwe baliirako emmere tebusi bwakulya bulimu bwa bwakutuulako bubanga emisaalo ebiwempe babiruka mu byayi biri babiruka babiyita birago ewaffe mu Lunnamasaka kati nga babulukawe bati babusonawe bati nga zino esaati ezagundi kozi baziyita batya zino eza square weziti checked era nze saagala checked wali onabyeko nga njama lwaki toyagala checked anti njirabanga obulago obuli bwe mwatulangako mukyalo ate nga bwali Namasaka kyovula ababafuma amaalo si maalo checked n'obulaga bifaanana bitya mayi lwaki bannamasaka batuvuma amaalo nti munnamasaka bw'awulira ekintu mu mutima akijjayo n'akifulumya nsi n'ekiraba bw'agula emmotoka asobola okuwandiikako nti nyashi bebi byonna nyashi anti kati nze nalabako nyashi mami neŋŋamba oyo alabika weewaffe Gloria Boge neŋŋamba alabika weewaffe munange okuzza ku mboozi bantuusa ku ssomero ngenze nesimaatinze bulungi nnyo ntuuka nga bandaga kiraasi mujjudde enfuufu mulimu obusabwente nentunula nempunga neŋŋaaye mu kiraasi mujjuddemu obusabwente ng'emisana we musomeramu ekirente nga zisulamu nedda abaana bennyini be basombanga obuso obwo okusobola obumaala muli enfuufu ereme kujja bajjukira bateekamu obusa ate nga balina envunza abaana babanga n'envunza n'ensi ate ngamba nti obusa bwongerako envunza katonda wange obusa bwe babukwata ne babutabula n'olufuufu babumaala bwe bati n'ennyumba n'ebeera ng'eya tailors ng'envunza bwe zijja ogiraba ng'etambula n'ovaawo nogaayo onvunza kati okitegedde kati baamaalanga obusa obwo ne babukwata ne babusiiga ku kisenge kuli munda nga bw'olaba ebweru ebibiina olaba bibi naye bw'otuuka munda owulira bulungi kakale luumu ng'ewunya bulungi era natuuka mu kiraasi nga muwunya bulungi naye nga batuula ku bulago kati buli mwana nga olina okukola akalagoko wekakoma wookoma bw'okola akatini otuula watini bw'okola akanene era otuula wanene kati ne bantuuza mu makkati ng'omuwala gwenna ani maama ani tugende maaso ng'omuwala antudde mabega bw'ati kati waliwo omuvubuka yali antuula mu maaso naye nga naye tuva naye sayidi ewaka wawako kati ne tutuuka ku buleeke nga siinayo mukwano n'ogu naye okuleka omuwala oli gwe nalaba ne bwe buleeke bwe yatuuka nenzija waali nemubuuza wano ebyokulya babitunda wanagamba babitunda eri nga omanyi ab'e Kampala tetuba twagala ebyokulya nga mandaazi chapati zirolex nemubuuza wano rolex bagitunda wayaseka nga ffe tewali rolex byebiki nga tabimanyi nemugamba kyogamba gwe tolyanga ku rolex naga sigimanyi netunoonya rolex ekyalo kyonna nga basiika chapati zino enyinyike mu butto era ze nalaba nengula chapati bbiri kati nemuwaako emu oba zaaliza bibiri ndowooza ebyaffe bya mukyalo no it is fine naye ndabira ddala ng'ebiseera byadda si byadda nnyo kubanga mukyalo essaawa eno chapati si ya 5 n'ez'ebibiri gyeziri nga paani
zisingako ku paani naye era ziba n'ennyama kuba abo mu kyalo bagezi bassaamu obuwunga bwa muwogo n'ezimba bweti n'olya kuba muwogo wa layisi munnange ng'omuwala tutandikirawo nga tunyumya kati lumu twali tulya capati awo olwo lwe natuuka nga ŋŋamba naye kubanga nze ebiseera ebisinga kuvadde engeri nabeeranga n'akakofiira ku ssomero lyensomera kati nga siri abasiraamu nga bampita musiraamu kati ngagamba musiraamu kati tugenda kuddayo ffenna ewaka nze mbeera sayidi zeeyo nange ne mugamba nange siri weewala ndi weebugomola awo ebugomola lwabenge nti nze mpisaawo ate neneyongerayo naye nga batambuza kagere mayiro ziringa ezo nga 3 kati naŋŋamba naye wetuyita mu kasenyi nze ntyawo konze otyawo ki tibagamba waliwo abasezi kati nze ne mugamba nze sitya abasezi n'abasezi nga sibamanyi nze ndi w'e Kampala ne mugamba wanze nja kukwata ku mukono nkuyiseewo agamba naye tulinda emmotoka wano tumanyi okulinda pickup eyawo omusajja kati alinga kyamaani w'okukyalo yeka yayinanga emmotoka nga yayitawo awo pickup naye nga wasalamu aleikum amutuula ku pickup emabega n'abavuga n'abatuusa mu katawuni kati netulindako olwo teyajja nga tulina tambuzawo kaki kagere kati sawa za ssaawa 7 wano we zaatuukako olwo olunaku lwe natuuka omwana najjayo omuwumbo gw'eggolu eggolu olimanyi ettooke balikwata ne balissa mu ndagala ne bamala ne balisiba bulungi ng'oluwombo ne balivumbika mu muliro eryo lyeggolu eggolu si ly'ettooke eriwoze ati eriwoze mmwe lyeryo ly'e Kampala eryewaffe mu kyalo e Masaka balivumbika liba liwunya akawoowo lisala ng'asala toosi y'omugaati bwoti njagala ndiryako eryo ate no liba liboobedde nga lifuuse n'ekkala mwana gwe lirabika likyusa ng'ettooke liwooma omwana ŋŋamba nadda tewetawanya na capati kankuba ettooke omwana nga tutuula omanyi okutuula entuula ey'ekiganda nga tutuula ng'asoosootola olujjuliro bw'ati ffenna basatu nze Isaaka n'oyo omuwala Isaaka abiyingiriddemu wa Isaaka ye mukwano gwange gwe antuula mu maaso tukwata oluguudo lumu naye nga yali tannafuuka mukwano gwange naye ng'ate ono mukwano gwe kuba bakwatanga lumu nga bwe nabasanga batambula kati olwo nze mupya ayingidde mu kaguruupu ako amunange nga tubeerawo nga tulya ettooke lyaffe yalireeterako ekinyeebwa nga kirimulyaliriwo naye nga nno munnange balyetikka toyinza nakumanya olaba akutta akasawo ogamba oba akwatidde mu bitabo nga ttooke nga liwooma liwunya akawoowo njagala ddiryako ate woba asiibye buli kyolaba oba yagala kirya ogamba wensibulukuka nja kirya nanti kati kyova olaba obusiraamu bulungi bugamba omuntu nti beera n'enniya ematira nti woba ofunye kano nga kosobodde okufuna matira naako tudde ku mboozi kakati nga tulya ettooke lyaffe mwana gwenze ne capati olowooza nagirya nalya ttooke capati nenjesonyiwa nendya ettooke nga liwooma Isaaka n'agamba nze mumpe capati nenjimuwa nze nendya ettooke n'ekinyeebo nange wemala okulya nga tutambula tuyita mu kabira kali omuwala ke yagamba tukayitamu nga tutambula nga tugguka ewaffe nze nsooka okutuuka naye kati bwe natuuka nga bagamba naawe nkasa tolina kyogenda kukola ate otuuse ewammwe ate gwe kati gweoli w'e Kampala olina mu ngatto obuyinja tebukunyiga okitegeera nabaŋŋamba ng'olina mu ngatto obuyinja tebukunyiga tuwerekere naawe tutuuseeko waakiri mu Katonga onze kale jjukira bbo omuwala yatuukanga mu Katonga ate naddeeyo munda mu kibira nga ntyayo ne mugamba eri kyogamba nga gye tuwugire wali ebidiba eyo gye mpuliranga ente zibeera gy'osula ko ye munnange famire yange gye tubeera kati oli omuwala yanneewuunyisanga ewaabwe banjawulo nga
bw'obeera obatunuulidde oyinza okulowooza oba Banyankole oba Bakiga naye nga bali awo oba balaalo naye nga si balaalo. Kati nga bw'oyingira kati nga ŋŋamba tuwerekereko nga Isaaka Ngumya ŋŋamba tugende tumuwerekere then tumutuuse tukomewo nga tumuwerekera tutuuka we tuwugira ekikuba okiddeeyo munda waliyo amaggwa mangi gano amaggwa g'ebyalo gamanyi gano babiyita batya bagayita batya Busaana. Wala Yusuf nangako chance ebeerako mu kyalo naye njagala nnyo ogenda. Kati waliyo Busaana waliyo gino emiti gye bayita gikibeere waliyo buno simanya babiyita batya bubalira bubalira emiti giba girabika bulungi nnyo wegiti naye ekiro bw'otuukawo ng'oyitawo oyinza okulowooza mulimu omuntu eyeekweseemu guba gunyirira bwe guti naye gukola ekitangaala. Kati muneejjukira obudde bw'ekawungeezi oyitawo kati nga ssaawa nga bweziti guba gwakaayakanawe. Olinga asoma akatabo buno obutabo bwe twasomanga bwani kikonyogoba kikasikakulaali ati nze nkunyumiza kituufu kye nalaba omuntu anyumya ekituufu akinyumya nga bwe kijja ku mutima kituufu. Yes. Kati nga tutambula ne Isaaka n'omuwala bwe twamutuusa mukubo nga ffe tumugamba tukomye wano agamba namwe muntuuse nga tumutuusa tutuuka ewaka nga tusangawo maade epipa tusangamu ekyennyanja kyebonga amuuza nga muli bakugu nemukwata ekyennyanja nemukikuumira wano aga kyennyanja kisimanya ayina engeri gyakiyita ekyennyanja kya erinnya Kennedy nti kyennyanja kya Kennedy Kofi Kennedy yaliwa Isaaka ye n'aseka nze saaseka nemugamba naye nga kirungi kimpe ngene ekirundi kyali ekyennyanja kyenkanawa nga kinene ng'empuuta ey'emitwalo 5 oba engege ey'emitwalo 5 ng'esingako awo kibaati ziri ze baayitanga zikibaati anungi erina sikini anaye swahaba osobotabula omuntu obwongo eno mumulowooza niika sirimu engege kibaati ogimanyi nga kiriwa mu pipa naye nga bakola epipa nga ngazi bweti ng'eringa ka swimming pool ndowooza baali baddira epipa ne bagisala mu bugazi ne bagyokya eno ne bagyokya neno nga bwolaba eryato ly'omwenge omanye eryato eriyisa omwenge anti ffe mukyalo ffe mukyalo baayisanga ng'abayiisa ffe tubaguza embidde ne tufuna ssente kati bo ng'otuukawo nga bali mu kuyiisa kati nga lyenkananga eryato ly'omwenge abalimanyi naye ng'ekyennyanja kiri muli kikola nze nasooka nagguyita musota neŋŋamba oba musota oba ki nagenda olaba ebigirigimba nga kissa naye nga bakiteeramu ebyokulya bateekamu baleeta emigaati nga baleeta emigaati nyigaako ku mabbali erekerawo nti era ajja kuddamu akule nga baleeta emigaati buno obugaati obw'ebitaano ng'abeera akakola bw'ati n'akakunyuuliramu kati naŋŋamba munnange olaba kino ekyennyanja kya Kennedy emubuuza Kennedy yaani kati buli nayogera nga Kennedy ng'ekyennyanja kyebungawo ekiti kumbe ekyennyanja kyennyini ye Kennedy kakati swahaba kati teyakoma ku ekyo kyogamba ekyennyanja kyali kiina amatu nga kiwulira kiwulira ng'abantu kuba kyategeera kitya kye Kennedy anti ekyennyanja baakiyitanga ng'omuwala yennyini akiyita kuba yasooka n'antya ng'alaba ndowooza ndi mupya ku olwo teyakiyita yagamba ekyennyanja kya Kennedy nga naye buli wayogera erinnya Kennedy nga kikola nekyebbika neŋŋamba mukimpe kati omwana n'agamba sha nembagala ne bwe mbawaamu ssente temusobola kimba nga omanya abaana abato ko ye sha kati goyinza okubeera ne muganda wo n'omutunda nemugambe ogambye eki muganda wo yaliwa agamba bwali awo munange teyakoma ku ekyo agamba nze nyina babaaba bange aba 3 naye babaaba bange bwe baba bazze tebakutiisa konze ate baba kyomulala nayita nejja
engo nze nga ngiyita puusi oyagala kuntiisa gwe nneme kwebaka kiro engo yenga stories zonna zekola ennaku zino zitiisa butiisa kati nno eneekutiisa n'owulira ng'owulira nabubi kubanga nange kennyini natya anti nze ngenda nenyumya ebintu byange abantu ne bagamba ti ekyo kinigeria naye kati gwe naye njagala oveeyo otuule wano oninyumye naye era naawe omuntu yeebuuza bakuzaala batya ozaala otya ekyennyanja ate munnange kati yakizaala nze nange nali njagala omubuuza naye nga bwotya nange natya naye njagala omubuuza maama kati ekyennyanja kino wakizaala otya kubanga n'omuwala yennyini yantunuuliranga nze nga mukwano gwange naye nze n'ebino ebyokugamba mbu tugende mu sompino nasooka kutya kubanga nagamba bwananzaalira ekyennyanja era yonna nabirowooza kakati tuli awo kola olunaku lwe nasooka okukyalayo yandaga baganda baaba owokusatu yani musota nga omukazi yazaala omuntu ekyennyanja yasookera ku kyennyanja nga ye baaba ekyennyanja fish engege eri kabeduzi engege omanye engege sijirabangako wano nga bagiru byoŋŋamba oŋŋamba mazima nkugamba ekituufu kye nalaba era yensonga lwaki nzize nkunyumize engege nampitira baaba wadda ku ngege ngango baaba addako asembayo omuwala alyokaddeko ye muwala yekka bali abasigadde balenzi ekyennyanja kirenzi engo nenzi n'omusota mulenzi nkati omuwala ye sisobola kwogera linnya lye omuntu ayinza omumanya n'agamba oyo mumanyi ate era wabbi n'amuyisa bubi oluusi ayinza okuba mukazi wange tayagala bamanye kuba gyali yinza okuba nga yafumbirwa bbaawe naati ogenda kati ebyo ebintu bikyaliyo oba byafa kati wemmanyire omuko owookusatu aŋŋamba tuwoono ekyokulya agenda mu nkoko jukira baali balina enkoko ng'ajjayo akakoko ng'akateeka awo ng'amugamba kwako ng'ali akakoko awo engo ekyennyanja yakiwa kagaati engo n'agiwa akakoko akato ne tugamba n'agamba maama yaŋŋamba bwe ziwera ssaawa 7 ŋŋende n'amagi 3 ngateeke ku kikajja eri mu lusuku omperekerako omusota gye guliira naye ssaawa olwo zaali zisusse 7 gulabika gwali gugenda kwebaka naye tulabye ennaku mu nsi nkale obubeera omuto tofa nayo kuba nze kati weebuuze nali ŋŋenda nkimaki era yandiŋŋambe ku kyennyanja kwe nandikomye nengo ne mugaka ŋŋende naye nagamba tugende nga muwerekera ntandise muyita muganda wange nga omanya ebyobuto nga ntwala nga tuteekawo amagi nakwata 2 mu ngalo nga ngassaawo nga naye akwata erimu ng'alissaawo eddakiika zaali ezi nga 3 nga kikajjo kyonna nga kibunya omusota nga gujjuddeko bwe guti ne gumaayo gukola bwe guti ne gusikayo limu ne gugabojjamu bonna ogenda okukwata nga bisusonkole nga mulimu obutuli butini nga musigadde ebbanga ne gumala okulya ne misinde ne guyitawo naye nze nasooka ne mukwatawo nti omukono ne munyweza nga ndaba ye tadduka nga kirabika ndowooza guno aye kaye muganda owookusatu atutuuka mu lujja mubuuza kati baganda bo nga sibalabye ndabye musota ndabye engo n'ekyennyanja naŋŋamba munnange abo boolabye be baganda bange maama waabwe bo yali aliwo taata waabwe yaliwo yali yafa taata waabwe yaliwo omusajja mulimi bano abalimi omuyita n'apakasaye bebalima kale bebalima ku kyalo ennimiro z'abantu naye ng'era ayinamu kulira bagamba nti abantu ababeera n'ebyeneena mu famire zaabwe ng'ebyo batera kubeera bagagga naye ab'ennaku zino bonna mpulira baavu nedda bambi bali famire balina ssente taata yalinga alima naye ng'alimira ssente ate nga nnyingi kubanga n'abaana be era kati abali mu Kampala bonna ne famire abamu abaana abamu ku be baazaala
ng'abadda kweja emisota bali mu America. Ono ye mukulu waabwe bagenda n'okukulaba wano bandabe kubanga ate nze ndi mukoddomi waabwe wayagala muwanga nakati era bwansanga mpita bba wange tafumbirwanga yafumbirwa naye wabeerawo omuntu gw'oyagala mu mutima n'owulira nga mwakula mwenna ffenna twali tumanya ababoys be twakula nabo be tugenda okufumbirwa kati oli twali bwe tuti twatambulanga nga ne maama we bw'abajja e Kampala aŋŋamba muko leero banaeswaba oyina embo maama we bwe yalinga Allahu akibar banaeswahaba kati olaba oyina emboozi omuwala oli ekyali kyanneewuunyisa bwe twatandika okusoma ffenna nga ajja nnyo ewaffe nga nange ŋŋenda nnyo ewaabwe jjukire waabwe wabangawo mayiro nga nnamba okuva ewaffe kati maama we yeesitulanga najja ewaffe n'asaba jjajja wange nti mutabani we omumpeeka ajja asuze muwala wange naye nga gye ŋŋenda okusula waliyo engo waliyo ekyennyanja waliyo omusota naye nga omanya abasajja kuguma n'ogumya omutwe n'ogamba kammale gaguma ŋŋende sirina kyakkola naye nga nze nasulanga mu ddiiro ewamwe nga tebakubuuza ng'ogenda otya n'osula maama we yajjanga ajati yajjanga n'ansaba ewa ajati wajjajja wange n'amugamba mpaako ku mukoddomi wange ajja asuze muwala wange siriiyo ate oyo omuwala yabeeranga we waka ng'abeerawo n'ebyo ebintu abeerawo n'omusota abeerawo naye nga tatya yazaalibwa ne baganda baabawala basatu ng'ababiri baabatwala Kampala be baabali mu America kati nga yeye muto aliwe ewaka ye mu Galanda nga yalina olabirira ewaka ngera maama we tasobola kgenda n'avaawo n'atalekaawo muntu lwa nsonga ekyennyanja kirina okulya enge erina okulya n'omusota gulina okulya kale bino byo byabanga byangu naye ekyennyanja wanze waliwo olumu mwenna kuba bannaye mu butonde bw'omuntu mulimu okulwala bw'oŋŋamba nti patiri yali muntu ate nga kyennyanja kati olaba bwe twagendanga okuwuga twatuuka ekiseera nitufuuka babbade n'omuwala ng'ekyennyanja akitwala nga tukiteeka mu baketi zino ennene n'akyetikka ne tukitwala eri mu mazzi gye tuwugira ne kiwugamu ng'essaawa ng'ezo 3 ku 4 bwe kimala okuwuga n'akizaamu mu baketi ne tuddayo ne tumuwerekera n'akizaamu ne kiwuga ne kiryako ku bisiriŋŋanyi by'eno mu luzzi ekyennyanja ero plandi story bulabe nga tukisitula mu baketi ne tukireeta ne kiwuga naffe ne tuwugira mu kidiba kyekimu bwe kimaliriza nga tekiwunyanga byennyanja nga kiwunyanga ekyennyanja naye nga kyo kyanjawulo era nga ne bwe kibeera mu mazzi kiba kyakayakanawo ekiti nga kiringa ekiriko amasannyalaze nga kyakayakanawo ekiti ng'okiraba n'okyegomba noga waawo kyennyanja nga kinyirira bino ebigirigimba bino we biti nga kisitula amagumba we gati naye nga n'okikwatako nga tekikumanyi zino engalo kizikutula nasooka lwe nasooka okikwatako kyanfumita amagumba ne kinsala engalo naŋŋamba okikutteko bubi omala kisaba era yakigamba Kennedy njagala kukwatako bino byenkunyumiza singa nawe wabiraba nawe wandiwunze nganja nze sisobola nakuseka kubanga kyenalaba nkimanyi sisobola ng'osaka kyennyanja kigamba Kennedy kankukwateko era wojja osamaala n'oleeta amagalo go bagakutula kugambe we nasooka najja nduma n'agagalo obe naye ekyennyanja kyali kinzise kyasitula amajimbi bwekiti bwe kate kinzite kyenakola nemugamba banaye ekyennyanja kibadde naŋŋamba toddamu kikola oyo Kennedy nemubuuza waŋŋamba kya Kennedy kate Kennedy ayina erinnya naŋŋamba nali saagala kukirisa
naye bwe kabawulire waliwo omuntu akunyumiza emboozi nesigalako ogamba nayo nogaye we azikola kugambye gwe bw'oba oyagala nkusitula nenkutwala gye kyali n'abakimanyi ku kyalo bakimanyi nti maama w'abagundi katubalinde bagenda komentinga kwebali kubanga abantu tebasabe mu kitundu mubaamu omanyi ebugomola bayitawo bugomola lwabenge oyita miwuula kati oba story gye nakoze gye ey'omuvubuka oyo eyagamba mbuno yawasa omusota waliwo abampeereza message nga bagamba oyo omuvubuka tumumanyi yagwa eddalu mu kitundu kyaffe oyo munnange yamanyi ebyo bibye nze nkunyumiza kitu naye nkugambye ebyo byonga ebyagundi ekyennyanja kyaffe kumbuulira twakisitulanga n'omuwala oli ne tukitwalako mu mazzi nekiwuga Kennedy n'awuga nga bw'otuuka okuvaayo mugamba Kennedy bw'osigala mazzi osigadde bagenda kukulya Kennedy ng'abuukayo naye kuba ku lukalu bw'ati ntumuza mu baketi naye ng'azitowa kiro nga 6 Kennedy ng'azitowa okukakasa nti Kennedy waddala nze nali simanyi kuwuga Kennedy yeyanjigiriza okuwuga atya nga mukwata ku kyenkira bwe nti nampalula n'awuga kyogamba ekyennyanja kyali kirina amaanyi okusinga omuntu anti mu mazzi newenkukwatako akagalo bwe nti kakusika okimanyi nti nze bwendi wano nsobola okukwata eryato liramba mu mazzi eryato tosadigeza ekyennyanja kyekintu kyosaana okuba n'oluyina ekifiire naye mu mazzi kirina amaanyi Kennedy yali awuga n'atusika fembi ono kati atandika kunimba Kennedy twabeeranga kale Kennedy ayinza okuba gyali naye okisusiza si kukisusa twali bato kati bala omwana ow'emyaka 10 singawo 11 myaka 11 nga Sulaisi nga Bimbo nga bw'olaba kati akaana akafaanana ku TikTok akafaanana ono mukyala wa Diamond Platinum ng'oli mutini kati oba nkugereze kwani nga wala akano ka bebi akafaanana Zuchu akazina ako kati bali omuwala ng'afaanana ako nze ndi nga bw'olaba Bimbo mubeera bato ate ngo n'okuwuga nga Kennedy yali munene ng'emmeeza eyo Kennedy nga bw'olaba olubajjo lw'emmeeza kyenyinza okugamba ekyo ekyennyanja kibeera kinene nga kyenkana ng'omwana ow'emyaka 10 kiba kimusinga n'okuzitowa kiba kimusinga kuba kyali kizitowa meye pipa yali yenkana etya gye bakisitula yalinanga ekibaketi mwakitambuliza era nga mama wamugamba bw'oba ogenda teweerabira Kennedy omutwala n'alya naye nga mbuuza Kennedy yaani paka omuwala ambi yaŋŋamba naŋŋamba nakubuulira toyogera maama ayinza okugoba ewaka nze ate ki oyo mutabani we omukulu mutabani w'ewaka ate ogambye nti nabo okukyalo bonna baali bakimanyi omukazi yazaala tibaali bakimanyi naye nga tebaagala byogera omuntu bw'ajja n'akisala n'akirya ng'abantu ayinza okukiraba n'agala kino ekyennyanja kye bakuumira muno n'akitwala n'akirya ng'era epipa bagisibako ekkufulu omuntu ayinza okujja n'akirya nga bagikolanga bw'olaba eryato lino erikola omwenge nga bw'olaba katugeze osimyeka swimming pool wala osimyeka akadiba waka soft tank oba kati nga bagikolawe batyo nga mpanvu weeti ng'eringa keesi nga bw'olaba nga bwe basima entaana kale entaana nga bwe batyo bwe bagikola nga nnene nga mpanvu weeti kati nembuuza wano muterekawo ki mulundiramu nkoko naga mulimu Kennedy mulimu Kennedy kyenva mugamba Kennedy yaani ngamba luli bwangamba nti oyo wa Kennedy kati nga ninda Kennedy naye nga bw'oyita Kennedy nga amazzi gakola nga kiwewujja nga tukitwala ku mazzi n'asitula eno n'ensitula eno netukitwala nekiwuga kati nga bw'okiteeka mu mazzi mukikwatako bwe muti ne mwekwata ku kyenkira n'akwata eno oluusi n'okwata omukono gwe nze naye simanyi kuwuga ekyennyanja nkituyigiriza okuwuga simanyi bakayita kakabwayi
ng'owugodde n'emabega wooti nga kyekyusa nekidda bwekiti. Naffe ne tutandika okuyiga bye kikola ne tutandika owugga bwe tuti nga tutunula. Engo yo yabeeranga wa? Waka nga tetambula okujjako nga bagisiba. Okujjako omuwala yagendanga okukyaba enku ng'oluusi etambula naye. Ng'etambula naye. Ng'era n'ebibomboola. Kati bw'oba oyagala okumanya tabbu kwatako oyo omuwala ojja kumanya nti eruma. Katonda yali yamuwa obukuumi. Nkugaye ng'alina obukuumi bwa mirundi egi 3. Bwe yagendanga mu bikajjo ng'omusota gubeerayo. Era nga waba amenya bwati ekikajjo n'agamba tugende tumenyawo ekikajjo. Agenda omenya wano wali ng'owulya mu bikajjo. Omuntu ayitamu. Si muntu ng'ogumanyira ddala nti ogwo musota. Munnange olunaku lumu olwasinga okuntiisa twali tutudde nga tuli awo tuvudde ku ssomero nga mperekeraako ne muwerekera. Twali tutudde bwe tuti omusota gwatuyitamu wakati bwe guti bwe ne gusooka gutwetooloola. Kyava agugamba naawe ogenda goba omugenyi wange bambi ate mwagala ne gukolayo guti ne gugenda. Ne mubuuza onjagala naŋŋamba ye ne kale wulira abaana abato nga tuli myaka emito naye nga twebuuza oba onjagala. Nyenze nga sitya lwa nsonga kuba nali mulaba nga mulungi ate nga aneewa ate nga okusinziira oba yali akwagalanga muganda we naye olw'okuba kati essaawa eno okuza olaba ng'ebyali ebyamu. Nange nali mwagalanga muganda wange ng'era soola tereera waka ŋŋamba ngenze kulaba muganda wange agamba oyo si muganda wo mukwano gwo naye nga nze sibimanyi. Naye gwe obwo bwonna obudde wammwe watuulangayo kodi? Nze nali mwana wa jjajja nga weeyagalirawo sikola mirimu nkomayo waka omwami ate bajjajja boonoona abaana. Nga nkomawo sikola mulimu gwonna omwami olidde ku mmere naye ng'ekintu ekinyiiza jjajja eki kubba binyeebwa bye. Ebinyeebwa bakukwata ne bakusaamu obuzingoonyo we bati ne bagamba gaaya bijjireko mbooko 10. Yeggwe omanyi life y'omukyalo kati? Maada mu kyalo wali wa ttabbu. Nkugambye nga batugamba ffe twakolanga omulimu mu kyalo gwa kugoba bunyonyi mu nnimiro okulya bye baba basimbye abaana abalenzi. Mugende muyimirireyo mukole bukatyuni bustatue enkima zireme kubirya. Bwemba temubukoze muyimirirayo ne mufuuka statue. Okategedde kati nga tulina okugenda ne tukola obuddolo obwo ne tufuna ebigoye ebisanja ne tubiruka. Kati bwe tubiruka tuyimirirayo eri. Naye olunaku lumu nagenda mu ba Kennedy nga nemba siina muntu gwe nasangayo. N'omuwala yali taliyo ng'agenze kusala ndagala ng'agenda kufumba mmere. Jjukira mukyala abaana ne bw'aba muto bamuyigiriza okufumba ne bamugamba kati nga basala endagala n'ayuguluza bali ne bajja ne bafumba ne basaaniika naye nga ye asala endagala yakyaba enku kati nga ŋŋenda ne mmuleeterako. Naye nga nange bwe njagala nga nze jjukira nalinga nyina akagaali nga nsobola ovuga akagaali ne ŋŋendayo ewaabwe. Kati ne nkyaba enku ne yaziteeka ku gaali n'ansibirako ne mutuuza ku muti. Omuti ogumanyi? Mutuuza ku muti gw'eggaali. Jjukira ffe eggaali yalinga walingawo twalinanga ekola emirimu nga bagiyita muleefu. Endudde n'okulaba eggaali banna okyagimanyi? Change. Eggaali eri maanyi ga kifuba eri bagiyitanga muleefu n'endala Phoenix. Yalinganga eriko ne kagundi ka side mirror. Kati waliwo ekiseera kyatuuka ne ŋŋamba maama wange sikyasobola kutambula lugendo. Maama n'angulira akagaali ka Phoenix. Yakagula oba 2.5 ne kati eggaali yasenta. Si yakakadde. Simanyi mpozi ey'omwana. Erabika yakakadde. Eyo Phoenix manyi ya mwana kati. Erabika eri kakadde. Kati bwe bangulira eggaali n'envuga ne ŋŋendayo ne nsanga omuwala agenze mu kuyuguluza endagala. Ne ŋŋawo naye kandabe ddala Kennedy oba mmanyi. Nempita
nasanga waggale nga bataddeko kufulu naye nga kuliko akadirisa Kennedy wajjira we nayita Kennedy nakubirawo amazzi najja akadirisa nalingiza nemugaa Kennedy nze nzize kati nga ate bakuggalidde naddamu naye fukula naddayo wansi nentunula ninga kale kyenva netoloola emmanju wendi nensanga omuwala ava kusala ndagala nagamba ndesensi byewo ebisumuluzo nze abiyina kanzigulire Kennedy akubuuzeeko Kennedy ngambuuza kati ng'olwakubuuza atya ng'akola bw'ati ekyensuti ajjayo omumwa waati naddayo mazzi najjayo omumwa naddayo mazzi naye nali njagala kubuuza ddala Kennedy ayogera oba tayogera naye nga gwajjayo omumwa bwati abanga ssa bwati naye nga wolaba embwa wenyenyenye nga bwenyenye omukira bweti mwana gwe Kennedy nga mulungi ekyennyanja wali olabyeko ekyennyanja ekirungi oyinza okuba togendangako ku mazzi mwe mulaba bino ebyennyanja ebito njagala olunaku lumu mukama akuyamba ofune omukisa olabe ku kyennyanja ekikulu ogenda kumanya nti ekyenkananga omuntu nga ngegenge erina omutwe gwayo bwe gatyo ogenda gulaba nga gulinga zaabu emasamasa weti nkugambye otunuulira ebigirigimba byennyini omusana ne gubyakako we guti nga bimasamasanga golodi era nze sikyalya byennyanja mbanga alya nkoddomi waawe sikulimba sooba budasaka naawe okisusa enkozi yenyumira naye kwegamba erimu sakasi mungi si sakasi kati natuuka ekiseera nengwa mu mukwano ne Kennedy nga Kennedy mukwano gwange buli wentuuka mukwatako weti nampisaako waati ebigirigimba nga nze tansala naye gwe teekamu omukono nga takumanyi wali ntutteyo Kennedy oyo gye yali anti Kennedy yafa yamala emyaka 10 kati bala emyaka egyo 10 nange awo nali mpezeza emyaka 2 naafa wamusanga ayina emyaka 10 kati nga wonoogamba nti omuntu musanze ayina emyaka 2 gwewamusanga ayina emeka 2 naye nga munene waati nga munene naye ng'agenda yeeyongerako nga munene ne bakyusa tanka ne bamuteeka mu tanka ennene naye ng'era abantu bakimanyi ku kyalo nti abo bazaala ekyennyanja naye nga babyogera mugamba omukazi eyazaala ekyennyanja eyazaala n'engo naye nga nze sibimanyi nga ŋŋamba kati yengo ekyaliyo engo gyeri ate n'omusota gyeguli bwoba owakana nkutwala omuwala waali mmukubira essimu nemukubira nemugamba amulete bulezi ku channel lwaki nja kumukuleetera bw'oba omwagala ali kajjansaawo naye kubano baganda naye famire yaabwe bazimba eyo wa bayitawo eno gye bakola oluguudo busaabala famire yaabwe balina sente bagagga bamama baabwe bo baafa right maama tata ye yafa tata w'omuwala nasigaza tata omuto naye yakulira mu Amerika ne tata eno sitoole y'abaana be agimanyi era omuwala lumu yali ava mu kiraabu ekiro n'alinnya booda ababbi ne bajja omubba bwe baamanya nti omuntu alina obukuumi tabbika baamukuba amannyo lino erinnyo lyawano erimu ne limenyeka lyali lyakamenyeka nga baganda be batuuse ne bamutaasa ababbi awo tebaasimattukawo baabataagula bonna ne bagenda nga bafeenya era omwana anyumiza naŋŋamba baganda bange be bantaasa konze bati afumita emboozi naŋŋamba nali nva mu kiraabu bwenti ne bwenti waali omuwala yakula ate alina ne ssente yeevuga waali era olunaku lumu we naafuna obudde nja kumugamba ajja kuwa esitoole ojja munnange nabadde ndyawo omusajja yankubidde essimu juzi nanyumiza ku ebyo ebintu by'abantu abazaala omusota nasuze ndi mukutya naye nga like yanyumiriza naŋŋamba nti ebyo ebintu gye biri abantu bazaalira ddala emisota mbw'olina okurespectinga ogwo omusota oyo aba mwana ate kati olaba lwakubanga ekyennyanja kyafa nze ekyennyanja ye yali asinga okuba mukwano gwange kyeka ndowooza kyali
kyali kisasamaza. Nze yanjigiriza okuwuga Kennedy. Towakana munnange. Kennedy yali awuga ono omusajja. Kennedy twagendanga mu mazzi mu kidiba kirijjukira wansi wabaayo ebbumba. Kati nga ye oli muganda wamanyi sayini zayogera nti awo aba ayogera nagamba agambye towugira wansi situlawo oti omubiri ogubalansi osika emikono ng'ogizzawo oti. Kati nga muganda wamanyi ng'ayogera naye naye ng'oli tavaamu tunuulira abantu bali ali bw'oba odyeka dyekanze munnange gwe kiyita okudyeka nze nkubuulira kituufu ekyennyanja kyekyanjigiriza okuwuga nga nkikwata bwenti ku mukire eno emabega bwenti nengoberera nga kidduka emisinde neŋŋamba bannaye nga mpuga bwendi nze era gola nali mmanyi okuwuga mu bidiba we najja eno neŋŋamba kaŋŋende empuge nempugira mu mwala baguyita batya gwamayanja mwana gwe nagwamu bugwire nga mpulira njagala kuwuga obusiru nga simanyi nti Kennedy eno taliyo kasikate nfiire mwala. Nze naveyo okusomero netadde ku baana b'okukyalo bino mama waffe bye yatusibiranga mu nyumba like kale nga tetufulumafuluma nga omanyi mugende mwebake ebyo tetutambula like tetulina adventure gye tumanyi nga batutwaleyo mu kidiba omuwala omuwala ng'agwa mu mazzi yamanyi owuga buli kanaku agawugamu wa ghetto naye nga nveerira ekibuto kyange nga ngwa muliwedde katofiiro nali nfiiridde mu kidiba omuwala oyo ye yanzijayo mu kidiba banoonya ne bakwano baabo abaali bazanyira ku kidiba nenafunako mu bulamu naddayo ewaka mama wange ne bamugamba nagenze ku kidiba yakuba mizibu nze stress gye nafuna mwana gwe nga tetulinnya eryato ly'abasajja twagenda ku nnyanja tulinnya eryato muganda wange nga ngamba muto wange waliwo n'omuwala omulala mukwano gwaffe nga agamba tutuulemuuko mu lyato ly'abana abavubi eryato libeera awo tutuulemuuko namu eryato we twalituulamu ng'eryato teritambula baali tebasudde enkasi sima bagiyita ki eryato nga litambula ffe tuli muli tuzanya tuwe tunoonye ebitabo bwe tukola ki tuzanya jjukira tetulabayo wansi eryato nga liri mu mazzi makati tugenda okudda engulu okulinnya waggulu bwe tuti nga tetuli wakati tulaajanalaajanako bwe tuti abantu batutaase naye naawe awo nimbyemu abavubi baali balazeewa mwalirinnya abavubi bwe batuusa ebyennyanja baba muwasiwasi wa kutunda byennyanja byabwe tebaba na budde butunuulira maato bamala kutunda ne balyoka baga eryaffe eririwa naye kati mu byonna byenjagala okumanya Kennedy yafa atya era yafa ki abasawo bagamba ki ekimuluma Kennedy tebamuleeteranga basawo bo bennyini be bamujjanjabanga kubanga bamanyi abasawo bwe banaamulabako bajaga kino kyakulya Kennedy tebamuleeteranga basawo bategeerabanga batya nti Kennedy mulwadde teyalwalanga naye yabeeranga ng'alaga nga munafu nga tasobola kuwuga era kyekyamugisanga mu kibokisi kiri bamuleete mu kidiba n'olumu bamuleetanga oluusi ne bamuleeta ekiro n'asulamu ne bamukima ku makya n'asulako mu mazzi nga bamukima batya bamugamba batya bamulekayo muganda we mwannyina yali amanyi okwogera naye nga bw'obeera n'ente olabanga nyumya firimu ya Jango Book ona mwakuliramu nsiko ne bw'obeera ng'oyina ente ewaka etuuka ekiseera neemanya nti we mukama wange era osobola okwogera naye nga toyogedde naye twali tuyina embwa nga bagiyita koko nga bagiyita ani koko naffe twalina ewaka embwa nga bagiyita guti naye ng'etegeeranga muntu guti nga bw'omunyumiza emboozi ate wahaje Judi posi nga bagiyita Miki wabula kandebe okwogera kuba kati waliwo abantu abalina amanya abayinza okugamba nti abantu ng'oli ku mannya gaabwe bw'osabula kati nga bwe ngaye twalina embwa nga bagiyitako ate waliwo nze guti wano Uganda waliwo guti bayitali guti nta ali bagiyita guti nta anti basalako nti guti naye bw'omalayo abaya linnya lya muyitale wano Uganda tetulina guti nta Miki nezaala akaana ne bakatuuma Dina tuyina wano amannya
Munnaye bambi waliwo abantu naye anti abaddayana ne basalako ne bamuyita Dina. Kati mufo kyomuyita Daaya ne bagaa Dina. Oluusi baba maama mukwekwana ne taata baba bali ku Dina. Bava ku Dina ne bagenda olubuto. Maama afuna olubuto ku Dina eyasooka omwana bamuyita Dina. Omwana wuno aleese emboozi etwaliriza ekyeyo nkakase batwala bulungi nnyo. Nzizaayo ku kanso kenkube bwakalango aba SMG Modern Plumbers be banteekamu omusayo kulaba nti Shonji kwasaganya balina ebyuma ebikozesebwa ku farming oba oli mulimi oba oli mulunzi. Bakuwa ebyuma balina silage machines, ebyuma ebikuba broken, ebyuma ebisusa emmwanyi, ebyuma ebikola juice w'ebikajjo, ebyuma ebikuba akawunga ebinene n'ebitono, ebikozesa mota, ebikozesa amasannyalaze ne diesel. Bafukirira ennimiro gwalina ennimiro oyagala bagifukirira bulambalamba, batambuza amazzi basima enzizi eza sola n'ez'amasannyalaze. Banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu bw'oba tosobodde kubafuna ojja kugendaawo mu Ndeeba opposite TV Center ojja kuba obafuna bulambalamba. Tulina Swahaba Munamasaka mu mboozi y'ekiyo oba emboozi etwaliriza ekiyo. Nze Swahaba ngambye ebintu bingi nga buli kyaŋŋamba kinneewuunyisa. Kyovola abantu bamutuuma nti omuntu anyumya firimu. Kati njagala okutegeera Kennedy yafa atya nga sinatuuka ku kya Kennedy. Kati bano abantu bano boogambye ab'amazzi nga nina emmwanyi zange mu kyalo basobola okunteerawo amazzi ne gaba nga gazifukirira bulungi. Mujja ne musumulula amazzi basima ne nayikondo ne mujja ne musumulula amazzi ne geefuka gokka basima ne nayikondo buli kimu bakikola. Ne bwe mbaaka tugeze tuyina ekisaawe kyaffe eyo ku kyalo tusobola okubayita ne bakibaya nga bakitufukiririra. Tuba tubasasula ssente oba bo bajja n'ebyuma ne si bulungi bwa nseera bo bajja ne babasembereza omulimu gwammwe gwe mwagala. Tebali ku bulungi mazzi gokka ge basinga okukolako. Nanti nkubulidde buli kimu kye bakola. Balina ebintu bingi abalimu omuceere ebyuma ebyo babiyina. Balina buli kyuma ky'omanyi ekikozesebwa mu farming. Kati nze kyenja okugamba nti banoonyeeko obeebuuzeko ku buli ky'oyagala. Wanze ndi mulimi. I know. Tulima ebinyeebwa, tulima ebikajjo. Balina ebyuma ebisusa ebinyeebwa, balina ebyuma ebikuba ebinyeebwa. Kwegamba nze sitawaana na kususa balina ebyuma ebikola ebinyeebwa. Bino tutawaana nti kuba binyeebwa obikube simanye muve. Balina ebyuma ebibisusa, balina ebyuma ebibisa, balina n'ebyuma ebijjamu butto mu binyeebwa. Ne bakolamu butto. N'otabonaabona. Balina buli kyuma. Kati okuzzaayo wali ku Kennedy. Bannange nze Kennedy yanjigiriza okuwuga. Ekyo nakitegedde. Kennedy yafa atya? Kennedy okufa kwe waliwo omwana yajjanga n'amuwa obugaati nga bungi. Bamuwa akagaati kamu amuwa obugaati 3. Mwana ki? Wagambye nti Kennedy omuntu bwamusemberera nga tamumanyi amuwa. Anti bwalingawo akadirisa. Kati ng'abaana abato bafrendi jukira omwana omuto ayagala bajja ne basuulamu ne bassaamu obwokulya ne babaga yalya nnyo ku olwo. Ndowooza yalya nnyo naye kati Kennedy abantu abamu bakola loosi baali badde bamulya ng'afudde. Bamukwata ne bamuziika. Muntu yazaalibwa maama ne taata nga bantu kati bw'omulya naye bw'omusanga mu nnyanja abamu balya abantu. Kyenyinza okugamba so mulya nga tomanyi nti muntu naye oyinza omusala n'omunda ng'alina ennyama. Kyova olaba nze kati sikyalya byennyanja. Kennedy yali mukwano gwange. Sirya byennyanja lwa nsonga Kennedy yali mukwano gwange nyinza okulya Kennedy. Kwanza okusinziira nga bwenda. Onyumiza emboozi mpya buli lukya kwegamba nakuvaako kati. Nze nnyumya kituufu kye. Ekyalo kyammwe kyokka kye kiina ebintu. Ekyalo ekyaffe eri gye nakulira eno walala gye nakulira ne gye nzaalibwa walala. Eno Bugomola. Ebugomola erwabenga omanyiyo. Oyita essala nodda emiwuula n'ekigangazza eyo okwata liri
nelidda liti Katonga eyo era ng'oyitamu nodda Egomba paka Kisozi. Nze mmanyiyo ndi munakyalo. Ongambye nti nno girlfriend wo bamuzaala n'omusota negundi bamuzaala n'ekyennyanja nga ngenda kusaala. Mbadde ndi muswala naye nga mbulako okusekera muswala nga ndabira ddala nga ndaba kipya nnyo. Wali owuliddeko ekintu nga kiri fani. Gambye bamuzaala n'ekyennyanja era nakati bw'omubuuza n'omugamba bannange Kennedy tomumiisinga naga teri mu kintu ku nsi kyemiisinga nga Kennedy yali kati basigalawo abaana basatu abawala basatu we bali n'abalenzi babiri engo n'omusota abalenzi era omuwala bw'omuwasa n'afumbirwa n'ojja gy'ali olina okuleetera omusota amagi. Yes, balina okujja ne bakukyalira era nze olunaku omusota gulina okujja mu nju yo abako nze lwe nagenda abako yes be bako ate kanzu ogenda giwani era bekanzu tesoboka kati nno kankubuulira maada lwe nakyalayo nagenda n'ettule y'amagi nentwala ne kilo z'ennyama ezo. Alindako anko kyogamba mwatuukira ddala wala n'otuuka n'okuddayo waddayo mu biseera byadde mukulu twasisinkana mu paaka n'omuwala n'ogenda obalabako n'obitwala era yaŋŋamba bw'oba okyala oleeterayo ku bakoddomi be ebyokulya. Kati omusajja wabaza owasamu eyo famire olina okgenda n'amagi n'ennyama n'obigabira babiri engo gyenaali era ennyama olwagituusa nengiteeka mu kasonda netule y'amagi nengiteeka mu kasonda. Nali ndi awo nga bazze kuba bulwadde baali bammanyi nga nange sitya. Kojja onyumiza emboozi mpanvu naye ate ekyo kinkubye wala. Nkubuulire omuwala ye amanyi famire ye era kati nze antwalanga muganda we kuba mmanyi ebyama bye naye yafuna omulenzi gw'ayagala kati nenze kati nga ntwalanga muganda we wale baddeko n'omuntu nga yamanyi ebyama byo. Balina ssente bagagga yazaala na musajja muzungu. Yazaala musajja Mungereza muzungu ddala pure n'omwana we yeyita English kana kawala ye English yerinnya lye yeyita English erinnya lye siwulira. Banaye swabo olina emboozi munnange bwatyo nga Kennedy yafa naye nze saamanya nga afudde bambikira luno nga wayiseewo emyaka nga 6 ne bambikira nti Kennedy munnange yafa nembuuza kati mwamulya mwamuteeka wanagaleka kuba musirwa ate twamuziika ne bamukolera n'amalaalo era weegali ga Kennedy oba owakana tugenda mu kyalo netwatulaga Kennedy nga kuliko n'omusaalaba gwa Yesu Kristo baguteekako kuba bakatuli kyasiri. Ate nga wangambye nti nno ajati maama waabwe maama we bakatuli kyasiri naye maama waabwe musiraamu naye kitaabwe mukatuli taata mukomba mudaali beewasa edda mu kyalo bintu byakuboolagana fedda mu kyalo ewaffe abakatuliki nga tuli bamulirwano jjukira bo baba balina embizi balina biki kati tebasalanga nkoko nga tunaalyayo nga batuyita negamba waaye jangu osala enkoko eno temujje kulya kati ng'embuzi nkoko nte ffe tuzisala tugenda okulya nga tetulya nkaafu ffe twagisaze oluusi nga ffe tugyefumbira okitegeera lwansonga nti bw'owa omukatuliki okugikusalira n'asala busazi tosobola ggirya lira tosobola era ogamba nti eno yasaliddwa mukatuliki teriibwa kati ate ffe abasiraamu batuyitanga ne ku kyaki nga baba banaakola emikolo bayitamu abasiraamu nagaa nti gundi asane gundi mujje musale eki musale ente nemugisala nemufumba mwennyini kyova abasiraamu bafumbi bammere lwansonga nti beewala okulya emmere etali nnoo. Mukyali ba mikwano n'oyo omuwala? Tuli ba mukwano nnyo era bw'onooba oba omwagala nja mukuleetera naye lwakuba ababbize yafumbirwa muzungu era mugagga. Kati balina abaana nga bameka? 2. Omwana omu ali Bungereza omulala abeera naye wano naye
obudde abaana butini obubeera wano neera okunsanga mu paaka yali alina gwaleese alinnya agende mu kyalo ng'aleese wali mmotoka yina nga tolinnya nyantugende nkutwaleko nantwalako kalolaawe wasubwa okubeera rich wifes kazibani katonda kyeyateekateeka okuba waye natya neŋŋamba bayinza okunzaalira Kennedy kati nze nkole ntya mukuumire w'abantu nga balina omululu ku kyennyanja naye kati ye omuzungu asobola okubeera naye yes aba amumanyi nti ono mwana asobola n'omulera yes era kyova olaba ne mu nnyanja nze ŋŋamba mu nnyanja mulayika mulimu ebyennyanja ng'abantu zezo zi mermaid eyo story ya mermaid gy'owulira Yeah. eno half muntu half kyova kyenya olaba nze sikyalya byennyanja lwa nsonga nyinza okulya mukoddomi wange oba muganda wange era yewe ekyennyanja tekifumbibwawo n'omutwala bino mbuno waliwo olunaku lumu twakyalako naye ku graduation nga waliwo mukwano gwa graduatinze ne baleeta ekyennyanja ne bakiwa omukazi nakiteeka ku suwani nga ku tebo yonna ngaomukazi yeka yalina ekyennyanja yamutunuulira nagamba wa namutunuulira bwati ng'alaba alya muganda atusibula abantu webale kujja banaye nange neyanziza okuŋŋumiikiriza ne mbabuulira emboozi yange abali ku kyeyo tubatumiddeko nnyo bannaye nti mwebale kukola yongera okukola naye sifunanga mukyala bagamba abakyala omunnagezakulesa emirundi mingi wano eno naye sifunanga mukyala buzibu nedda ki si buzibu abakazi bantya bakutyako ki nti ndabika bulungi nnyo ateebereza so what anti ava amanyi ndi wa bbeeyi nnyo ebiseera ebisinga abakazi bati abasajja balayika obulungi jjukira abakazi tebakwana ffe tukwana omukazi yampeereza message ku whatsapp naŋŋamba kikulwa nti oli mulungi nnyo nti okwogera naye nemugamba yogera feel free natya neyankubira video call ate naawunga nemugaa kati toddamu kuba simu yange oba tomanyi kyoyina weekubidde akalango abakyala bakitegedde oli bulungi oli mulungi ndi mulungi ndabika bulungi baabo bagambe nti obulungi siddya naye wooli n'empisa nnyina n'eddiini nina n'akasente ninamu akatonotono si kangi nnyo naye alhamdulillah mbeerawo nze ndi mulimi nima naye amaanyi nina agakola emirimu bakunoonyeze ku namba ki saagala gaba namba yange bajja kunsumbuwa ayagala yenna akukontakitinga omuntuuseeko naye ng'alimu omulamwa kale se salaamu alaikum waalaikum salaamu warahmatullah abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga njagala okubebaza bannange musubscribinze mwongere okusubscribinga bw'oba oli mpya ku channel nyiza akagambo ako ka subscribe okuba ng'otweyungako bwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otunoonyako bulambalamba yenze HK Media Hadija Kigozi bajjukiza nga maliriza nti aba SMG Modern Plumbers and Water Solutions basangibwawo Ndeeba opposite TV Center gendayo oba tosobodde banoonyeko ku namba yaabwe ey'essimu otegere ku mirimu gyabwe gye bakola egy'enjawulo mwebale nnyo bannange assalamu alaikum